Kwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde ofiiriddwa olwaziza n'okusoomoozebwa okulala mu ngeri ey'enjawulo nsaasirako bannamawulire abagasakira ku paalamenti bannamawulire abagasakira wabweru wa paalamenti omukutu gw'amawulire ogwa BBS okuviibwako munnamawulire waagwo Joseph Seruwooza twalire tusaka amawulire naye ku paalamenti namulaba emyaka nga 6 emabega nga kyali ku impact obukedde olunaku olwaleero nga amawulire ge batuwa agalaga nti afudde enteekateeka z'okuziika famire n'ekitongole kyabadde akolera bajja kuba batutegeeza naye nga kitalo nnyo kitalo ddala nammwe mwenna abaliyo nga mufiiriddwa abantu bammwe nammwe mbasaasidde afunye ebirungi gwe nkwozaayoza nyina Jeno Bijirwa Moses Secretary General Basaabawandiisi wa Common Man's Party. Tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero ku biriwo ebitambula agenda sooka kubuuza tutandike programu sebo tukwaniriza saawa osooka obuuza abantu abatulaba abalungi mwebale kubeerayo mwebale kugoberera mikutu gyaffe mwebale commentinga ku viewinga n'ebirala byonna bye musobola okukola tubeera basanyufu nange kantuuse okusaasira kwange eri bova okusaasira mayinza bannamawulire mbatwalanga kikulu mu byenkola byonna n'olwensonga eyo kitalo nnyo ekya munnamawulire oyo atuvudde ku maaso mbagaliza programu ennungi kale tweyanza nnyo tweyanzeege owai nakulabye eggulo ku bagiyita PFF ng'okutta omuzindalo nga Ssaabawandiisi wa Common Man's Party n'obaamu akantu k'okuwonamu lubongo yaawo mu ngeri y'ekikugu nogamba nti obulamu naliko mu DP oluvannyuma nenfuna poloti mu NUP obutuuze bwange ne buggwako naye ebintu biri fane saawa zino njogera nga Secretary General Lubongoya naye azze nga Secretary General so life bwetu bweri kakati obulamu obw'ebyobufuzi tebulina definition kyova olaba tebakulimba nti waliwo omuwanvu ekimala okumanya ebinaabeerawo enkya omuntu osobola omusindiikiriza olwaleero ogenda okugira wooti enkya ne musisinkana enkya nga muli ku desika emu ebyo ebyobufuzi naye abatabimanyi bibatawaanya nnyo ate batabitegeera kyova olaba omuntu woolabira omuntu atamanyi byabufuzi obanga abimanyi nnyo naye ng'abikoleramu fitina kwe kubeera awo wantu na misusinga power aba alina ebintu ebi tabimanyi talina kyamanyi ku byobufuzi obanga kyakola akitegeera naye nga fitina kyakola ng'akikola mu bugenderevu kubanga politics talina definition ya nkomeredde so tewali mukugu mugezi kimala kumanya binaabeerawo ddi nkya mu 1980 General Museveni was an inferior kuba actors abaaliwo kituufu okitegedde bamunafuya bw'oyita ojoko bamunafuya abakwagala kifo mu gavumenti yali kifunye naye ng'era yali kifunye ng'omunafunafu okitegedde bwebabya bya minisita alibadde nga state minister era ng'omunafunafu bamujooga nnyo wagenda okuyitawo emyaka egi nga president so teri mukugu amanyi kiddako tewali muwanvu kimala mu byobufuzi kati nze sijja kulimba munupu nanyigirizibwa bakuba ennyumba tugiyita nnyumba bakuba ennyumba that's the truth but after 2 years tewali yewangula munne tebawangula saawangula tukyali ku mbeera egi ffenna tusala amagezi kulaba nga General Museveni tumukola tutya tumutwala tutya bokka tebikikyasoboka ensonga lwaki nti basekutale gye nebibina bye bakuŋŋaana nina okujja by all means Lubongoya naleeta ebirowoozo bye n'oleeta ebibyo ne basekutale joniza abalala ate mu mutima mulungi era nze sisobola kuddawo kukibragingira muno because me I know politics is dynamic okitegedde I know politics keeps on changing ebyobufuzi bikyukakyuka buli dakiika
olwaleero bw'olabanga atali mu makulu enkya alina obuyinza kituufu nga Katonda nno yabumuwadde ekitegedde kati nyala okutegeeza okumanya politics akyuka genda esenego ewasonke nufai oli bamuyitani fai ye president mwekyamazima yali talina ssuubirifu ka president yali talina wadde omubaka wa parliament yali talina naye nga babigirwa beeyo ateekawo ebira ne bamunywa okitegedde anira ofula assembly ne bamuteekayo nasaba kabeiro ne bamuyimbula levu ezo weyali kati odds zonna zaali za Sonko bwekiri okitegedde Sonko ne bamukuba ennyumba bamusingisiza emisango batuuse ku nomination kubanga oli yali agala kukwata mu constitution ono n'ateekawo embeera Sonko n'ateekawo embeera emulemesa okola amendment mu constitution ng'agala kweyongeza bisanja Sonko n'akunga abantu kati Sonko ne bamugulako treason cases okitegedde naye n'oli amendment n'emulema okola ki okola kakati faayi bamukuba amabuusu asangayo Sonko naye nga ye agenda kufuna kabeiro afulume Sonko n'agamba genda olwane omanyi kyekigeza okufunira omukisa mu kkomera n'amuwa ekigambo kye mu kkomera sigamba nti bali mu woteeri mu kkomera jeje obwa president so ebyobufuzi bizibu nnyo kati weetaaga bwetaazi kubeera nga osigala oli soba teweetaaga kunyiigira muntu forever teweetaaga abatabimanyi be banyiiga ne babitwalira ng'ebyobuntu so byaggwanga these are public matters zotasobola ku owninga as an individual okugambya oli obwa president yabujja mu kkomera akasajja kamugamba nze sirina bwenva wano Sonko kakati gwe genda onkiikirire n'agenda abawagizi bange babo muwe faayi kakana nafuna obwa president n'abufuna n'agenda enkuŋŋaana n'atandika kuba ziringa eza Bobi Wine ezikwata eggaali ezo ezakabi the rest is history president naye nga mu ccu teyaliimu kati olowooza abanafuyanga faayi kati bafunga bafunga butereevu okumanya ebyobufuzi bizibu yamuta namuwa obwa prime minister ate bayawukanye Bubinyo ng'agala namuzzaayo mabuusu okitegedde so kati communication yo wadde ogezaako okutegeeza ki nagayo gambi saakigenze nnyo nagayo just life is funny. I'm here as a Secretary General of Common Man's Party. When I look to my brother Comrade Deus Bonga is also the Secretary General of NUP. Bintu bingi ebinzijira mu mutwe but anyway life is funny. Naye yo message ino yabadde nnene gogiraba nti yabadde ngene message yadde nnene kituufu mubamanyi okutaputa ebyobufuzi mubamanyi okutaputa ebyobufuzi message yabadde nnene okiwulidde so mweyo embeera njagala okutegeeza nti of course nga oludda oluvuganya we are trying to build a working relation regardless of the circumstance oba kiri ekibiina kinene oba kiri kitono kati tewaliwo ekibiina kinene kyeŋŋanga Museveni kyokka so mwino okulaganira awamu but lwaki tutandike ku kigambo ekyokukolagana mu opposition lwaki okukolagana kujja mu bizibu bakute gundi press conference neziruma conferences neziruma n'ebirala lwaki bijja mu bizibu anti ebizibu bye bigatta abalwanyi ebiseera ebisinga emubeera mu soft life tewali alowooza ku kwakalukana kununula ggwanga kubanga kati buli omu aba alivinga his future bulamu bulungi nga bwe yakibala bwe kiri olina kugamba obulamu nga yona bubala era bwe butambula okitegedde but emba mumbeera enzibu we musala amagezi ag'okwenunula kankuwa ekyokulabirako wetwalingi tukyali mu DP enjawukana zaaliwo mu opposition
Dr. Besigye ye komanda naye nga waliwo abatamukkirizaamu. Era ffe pulezidenti waffe mu kiseera ekyo Robert Mao nga takkiriziganya na Dr. Besigye era nga naffe tumugoberera okitegedde mu 2011 naye bwe tuva mu kalulu Mao yeesimbyewo afunye obululu emitwalo 10 Besigye afunye miliyoni 3 okitegedde n'obugwamu tuva mu kalulu nga tewali awangudde Museveni. Wadona ina 3 wadona ina 10 yes, tewali amuwangudde atubbi. Tugenze mu credit crunch yakuba America. Inflation nefuuka inflation. Yakuba Europe yonna okujjako Germany. Nejja ne tuyiikira eno ku lukalu lwa Africa. Okitegedde? Omugati ne guyingira akasanvu. Mu kiseera ekyo wadde ne kakati kwa bbeeyi. Netumaliriza nga credit crunch etugasi ntuyingirawo okwo tuwaaka. Besigye bamukwatira kasangatifu batukwatira ntimba. Kuki? Kuwoko tuwaaka. Azana activity etukoze eki? Etugasi. Twamaliriza ffena tulina Kasongola nga twawula Busenge. Mu prison. Naye ng'ekkomera lyerimu. So, abantu abasiparinga okuwangula okufuna okununula eggwanga, okay? Waliwo ebintu ebitugatta biyitirivu nnyo. Era in fact twalwawo bulwi okusukkulumya ebitugatta okusinga okusukkulumya ebitwawula. Okitegedde? Kyenjagala okutegeera kubanga mu kukolaganira wamu mulimu ne wano lekerawo Bijirwa wadde Bijirwa wa CMP okusinzira ku maanyi ge gwe wa DP vaawo oba wa FDC oba wa NUP ekyo nga tekirabika no opposition kibaako entandikwa kati nze kankubuulire bwe bita nga bwe nabirabya as of yesterday kuba engagement z'okolera awamu zibaddewo ndi bulungi ezimu ku nsonga lwaki okukolera awamu kuyiika kubeerako balowooza nti bamaanyi nnyo abalala banafu n'omukono gwa General Museveni togwerabira nagwo gubeera mwawo gwamaanyi nnyo mu kulemesa enkolagana nze nzize ngulaba emirundi gyonna kuba nze mbibaddemu wakati okitegedde ebyenteeseganya ebyo naddala okuva 2006 mbibaddemu 2021 nalonda nazanya ebyobufuzi naye nga sisobola kubeera mu senta 2006 paka kati mbeera muki mu senta kati tebakulimba muganda wange enkolagana yesinga naye okutegeera nti twetaaga okolagana question y'amaanyi kati twagitandiseeko mwakakitegeere anti kakati ebizibu bitugatta kubanga nze nakuta omuzirano ne mbagamba nti yes kati ffenna tukkiriza nti wali asobola Museveni ng'ali yekka bonna munigina kubanga NUP bwoga nti omusobola wekka ne pulezidenti wo tali ku ground tali ku ground ekitebe kyo bakikimamu abantu nga babaagadde kiki kyosobola okukolawo toyina kitegeeza oli munafu si MP sobola kuga nti jjajja ngenda mujjaku mba nkulimbye UPC tokizi wadde okuvaamu ekigambo ku nsonga y'okujjako jjajja wekka but you need UPC ku board mu bunafu bwayo ne mu maanyi gaayo kuba bw'ogireeta ku board omanya nti Lango eweeri Lango sub-region eweeri kuba naye ababaka 10 ababaka 10 oyo stakeholder w'amaanyi mu lutalo abasobola okukomandinga Lango ogamba nti kati sebu tukukwasiza Lango kipiira kinyooke ababaka 10 tebasobola kunyoosa kipiira bakinyoosa mu byasi era nze gye mbatwala so wabagambye wababuulidde kate ng'omusezi agolesowani nti ekituufu tewali n'omu alina maanyi yekka tewali gasobola kujjako jjajja kati tuli wano ku PFF omuyima wa PFF amaze emyaka egi ali munda pulezidenti wa PFF ayingidde mulina kye musobola okukolawo tewali kujjako okugenda mu kooti ate yo saa activity okugenda mu kooti
okitegedde eyo sa activity. So buli kibiina regardless kirina ababaka bameka kirina maanyi kyetagisibwa oba tekirina kyetagisibwa ku board osobola okuleeta ekirowoozo nekikola. Kakati ffe CMP tulina bakansala baffe 5 betulina okay naye mu bakansala baffe 5 tusobola okuleeta amagezi ne gakolera ababaka 48 okugeza nze sagala kuddamu kutuula na mubaka wa parliament na kibiina nga tekirina busobozi kuzimba busobozi tekirina busobozi kuzimba busobozi kikyotegeeza capacity to build capacity tekirina sente kuzimba anti wetwa tunatwala jjajja tulina okukola ebintu ebi bibiri ate byonna tetubikolangako bwe tubuuka ebyo nze njatandika kukola birala nga manya wano mu Uganda tewali byabufuzi. Ekisooka kisobola nze kuddamu ku associatinga na bakulembeze abaga nti bamaanyi nga bwe bakukwata tewaliwo wadde ekipiira kimu ekinyooka. Ekyo kitegeeza ki nti obudde bw'omaze ng'oli mu leadership tolina bw'ozimbi. Tekitegeeza amaanyi ga munnabyabufuzi tugapimira wayoleddwa biki ebiddiridde bameka abagamba nti ojja mmuta musajja waffe mute awo tupimirawo amaanyi ga munnabyabufuzi butereevu era tuba tetunatuuka kweyolevu tubinyumyeko bunyumya nti bijula bamuyodde kamuli abantu be ne bagamba okutte waaki ojja mmuta. Kati njagala NUP n'ababaka bo 48 buli mubaka azimba obusobozi obusobola okunyusa ekipiira mu constituency obusobola okugamba nti omubaka n'obula abantu 810 bafutu soja abatandika kale ne badduka naye nga bakisuddewo kale asuule wadduke naye nga alina message gya communicatinga. Nze nembeera omubaka wa Kamuli municipal nze sibeerangako mubaka nakati tulaba nti akalulu kaggwa bw'onywa kati era ekipiira kinyooka nti bijulwa bamunywedde ekipiira kinyooka niwe kiba kimu bazikiza kizikize naye nga kinyooseewo olina be wazimba ekamuli omukulembeze yena revolutionary leader tebayinza kukukwata ensi n'ensirika ate ne tusigala nga tugamba mukulembeze waffe yoyo be bakulembeze baffe no kitegeeza obadde okola ku nsonga za famire yo kyekitegeeza tewazimba capacity tonaba kuzza mu politics. You have to invest in politics. Okitegedde ekyo buli muntu alina okikola era bwe batakikole ngenda bakwata counter attack kuba ono ye tebakutte mukwate nti police bawambye kumpi na muwala. Tuwogera ku bye tutakolangako. Wekiba Lukwago obadde road mayor emyaka 10 wali MP tebasobola okukukwata nga mukazi wo yalajana abadde bakulya mu ngalo bali luddawo baba ina kati woto balina kitegeeza obadde okola ku nsonga za famire yo tobadde mu struggle tobadde mu byabufuzi oyo tuba tumujja ku page gye muliko okitegedde nagenda ku ndala era ze ngenda kubeera kiriya mu bintu bino. So ogambe capacity to build the capacity. Yes. Iyo theory yange nebigirwa ze theory ono bango ino obusobozi obuzimba obusobozi ekyo kukimanya kyokka kitegeezera busobozi kitegeeza banita mongi bonna tebazimba busobozi kwati basobola kunywa nnywaji bakunywa mu bukedi yaneetanyoka bonna si bazimbi. Jjajja baamunywa ekireka yali akukuta ne mukazi we asotya biki yomukuba jeke yoga chini ya ulinzi bafutu soja baba ekiseera ekyo tebamujjayo bamujjayo. That is the capacity I'm talking about. Baba mutamukimayo oli awusinga the rest is history. Tewali masimu tewali WhatsApp tewali social media tewali effective communication ngakati je tulina kati tetuyinza kuba ne world class communication netuba nti tusobola kuteekawo revolution tekisoboka naawe obuzibu buli mu ffeffe mwabakulembeze nti bwotuuka mu office omuntu MP
focus n'ogiza ku apartment yo ku hoteli yeggwaddi era amasimu mwagabira ga project nyini yakuba sementi yaweddewo kakati General Muhoozi wuuyo agamba Ssemujju nkukima yes Ssemujju yabadde gulo mu lukiiko teyabaddewo like atandise okubala ennaakazi namukubira oli mu kujjako interview nangamba kubira lulume sigenda kukola interview atandise okubala ki amakubo mwayitira ani omulala Ssenyonyi ne ali ku list bamuwoniza kati olwaleero oyo Ssemujju bajjamu kuba jeeke wadde nga takyali mubaka wa Kira Kira etunule butuuzi neze sisobola kubanga mbadde mbaka emyaka 10 n'onkuba yinuka ewabulawo aboogera nti bigirwa mu mute naye ngambe nti nesawa yakakati bakunywa ebipiira ne binyooka ekamuli nze nkugambye ate siri mubaka atoli mubaka siri mubaka so kakati njagala okutegeeza muganda wange ffe eyo approach tulina okugikola tuba tunatwala ani jajja tuba tunaleeta enkyukakyuka the 48 MPs of NUP the 2 of PF the 10 of UPC aba DPC my position yaabwe bali mukaaga abo balina endagaano n'omusajja okiwulidde wa anti muganda wange Isima Kasule never independent yabatukirizamu we have to build that capacity kitegedde that is point number 1 era point wetuba tetugisobola mu politics tuli ku periphery okitegedde nga bwe tugamba nti bannange bakutaani nti Lukwago nedda kikome wano nga nona abakwata atuuka n'atya nagamba wenyula Ssemujju embeera eyizo tabuka nga tusobola okugamba kikome wano we cannot accept this kind of foolery nero lero banywa Lukwago munnyo gye bamunywedde because kati Busoga you have an advantage naye ababaka 8 aba NUP Buganda ogibuutikidde okitegedde katugambe nti kubanga oyina Bugiri kati nkuuli ebifo ebiri strategic Bugiri ayinayo mbaka ayinayo Jamaalu Mukuve ate Mulwanyi because namutendeka bulungi oyina Jamaalu Mukuve Bugiri oyina Iganga municipality eyo yona highway oyina Jinja North that is Bugembe Swengere oyina ne Jinja yonna kati kiregeeza yo corridor osobola ogiparalyzinga bw'oba oyagala power nga n'esente z'okozesezza za gavumenti omusaala gwokola ki gufuna ng'omubaka okuzimba capacity bw'oba oyagala power nga weetaaga buyinza bw'oba oyagala power okitegedde immediately olucrossinga Nairobi pa otuuka Njeru municipality eyo nayo wo Lukanga Moses sigyali awo wali muganda wange oyo mumanyi bulungi nnyo okubazya mu recruiting okiwulidde oluvaawo immediately oyingira ki mu Lugazi wali Lugazi taliyo wadde taliiwo naye waliwo independent structure weeri noyingira Mukono wonna wawo awo wonna paka Kampala oyinza okungamba nti nga tutudde mu war room strategizinga nga nina that human resource mu strategic area ngezo omusajja ayinza otulema okunyenya okumumalamu akajanja ako byakola ebyo tekisoboka the issue is about planning poor planning mwina planning baani abatudde mu war room bajino balina otuulayo yes walwana lutalo ki okitegedde woba oyagala power yali muyeekera kituufu oba wetaaga power otandika okulowooza ku ebyo kati ekyo nga kiwedde ekyo kiba kitulemye okukola then tuba tusigaza empikyezi 2 naye ng'emu ya bunafu emu si ya bunafu emu yesemberayo ddala kati eddako eri nti
tulina okudemandinga a public meeting with General Museveni. Public meeting kikyotegeeza egende nga kololo ku kisaawe kamera zonna zibeerewo is the only venue kamera zibeerewo era nze option zange nina ku mmeeza nga General Museveni mumugamba ki ku nsonga ya Yesu ku nsonga y'ebyobufuzi mu ggwanga because eggwanga si liri ng'omuntu okitegedde nawe olirinamu omugabo nange ndirinamu nga naye bwakola ki bwalirinamu kakati ffe tuyinza tunyigiriza okiwulidde ne tuleka kubanga ezimu ku nsobi ze tukoze kwe kumuwa distance yenene okumuleka yeegazaayo eyo ensobi togirabanga nako but mwina bargaining power esobola okumusika okujja kololo weri eriwa omanya gye tuwadde mutabanyi we weri ajwa wadde anti atusisemu abantu bafu eno embeera eriwo yokayoka it is a cause of action kati kankubuulire ne bwogamba nti tajja kujja kati delegation ya Common Man's Party National Unity Platform PFF UPC netugamba nti jajja twagala kulaba venue ki kololo nsonga ki jangu otekewo akatentiko ojenga president tuganye nefe twagala kwogera naawe ku nsonga za Uganda okitegedde ebyo nsibambi byabaddayo ebyansibambi birala ani yamutuma nsibambi gwamanyako nti ye kenyini yatugamba nti yakamu meeting emirundi egi wagimanyako oyo muveeko ebyo ebirala era yamaliriza ayambadde saati ya yero wali eri era yayitiraawo twogera ku constructive and structured public dialogue strategic dialogue nti General Museveni sebukkiriza nti okuze era okulembedde emyaka gyo otufuze emyaka aga tukugezezaako emirundi gyonna otulemere tetuganye naye ogenda tuleetera ebizibu ki eggwanga ogenda lireka wazibu mukuvaawo okwo obukyayi kati obugenda mu bantu nawe kenyini abantu kale gojja kubeera magombe nga tobiwulira naye bwogenda okuleka ku nsi bagenda kubonaabona abazzukulu bo nabo bajja mu supiidi do you want that nga mumubuuza wali ng'ali wali mu katentike omanyi alina sikiru y'obugumiikiriza bwawandiika ne bwejja n'abanafuya ogwami mugukoze ogwami mukoze ki mugukoze nze njagala okutegeeza ebyo ye peegi kwendi gyogenda okutwala mu meeting za ebintu bibiri bye tutakolangako byebyo era bw'oga nti tumuwandiikidde agaanye okuddamu tali ready nga tugenda wali ku mulyango wali ku State House tugenda ku mulyango mu masuuti gaffe okiwulidde wali ku Sheraton nze nali nsaavinzeewo ko document mmanyiwo okiregedde bwe tuba twogera ku bya okushekinga jjajja n'okumuggyako power because buli lw'otuula n'omuntu alina waaseseetukamu aseseetuka okitegedde aseseetuka kubanga meeting teyinza kuggwa nga naye temumusibye emiguwa okitegedde nga n'abali ku opposition tebaagala nagenda kumusemberera mu iPod tebamanyi anti kati kyeboogera tekikoze kuba politics asuukako ku ekyo ffe just tuli bajega olunaku lwajjo yesterday ensi gye bayita Iran yatadde omukono ku kiwandiiko ne America ogwa ceasefire naye gwomanyi kyekitegeeza gwomanyi kyekitegeeza okugamba nti ono America ono Iran bali ku meeza egi boogerezeganya America yakwata ebyokulwanyisa nemenyamenya Iran neta Ayatollah gwomanyi kyekitegeeza nti Ayatollah afudde omukulembeze supreme leader nti Ayatollah afudde n'aba muli ku lusegere
Teza mu mbeera yonna walina okubeera okwogerezeganya. Kansooke nkunyonyola otegeere bulungi. Olyoka otegeere nti bano bannaffe bali mu muzannyo. Ayatola yafa. Amerika yamukuba. Amerika yamukuba mission. Esasi eryasooka lyatuukira ku Ayatola ery'olutalo. Oba ekikompolo ekyasooka. N'ebikonge bya gavumenti. Ebyali musemberedde awo. Ate kati kiringa bunoga nti jjajja akoze eki? Afudde. Naye abadde mu lukiiko loza abadde naani? Abamalayo. Bakifu bonna. Abadde nabo. Eyo leya Amerika yagitta. Amerika netaleya eyaddako gye baddamu okulonda. Byakakanira mu leya yakusatu. Okyegedde? Mwobwo obulumi bwonna Iran yaligambye sina nsonga lwaki sina business na Amerika oba evuga ekole ki sebo bali Butuluuki era bavuddeyo ng'endagaano zikoze eki zirumye wakati mu mbeera ng'oli aziisa Ayatola. That is politics. Kati gwe kyogamba Iran munankanyi musanyufu nnyo. Yafuna ekizibu ekisinga okubeera ekinene ekitabeeranga nawo. Naye yateeseza ssebo. Ate sigamba nti olutalo lumulemeredde. Alina obusobozi obukasuka ebikompola ate ne bikuba tageti gy'ayagala. Naye olupapula yatutaddeko signature ceasefire. That is a reference. So mu mbeera yonna ku global level that is a reference. So kati fono mu Uganda bino byokudda ntugamba jjajja tesobola musemberera tesobola kukola ekikulu ogenda kwogera kiki kifaananyi kyange ekikulu ogenda kwogera ki oba tolina issues vaayo abana issues boogere oba tolina bumalirivu bwatulira jjajja ng'omulabyeko ku nsonga z'oyagala bwe vaayo totumalira budde sigala eyo ng'osaaliisa biki sijayagala issue oba tabiteeke mu nkola oba n'abiteeka mu nkola gwe sooka ogende ku record. Okitegedde? Sooka ogende ku record nti omusajja twamugamba kubanga ebyobufuzi byo birina fakita zaabyo bimala ne byabika birina fakita zaabyo. Kati oludda oluvuganya wano seriously otwakutte delegation y'abantu 100 kibulidde tugenda wali ekololo ne jjajja najja ne ba atone jeno be baani bakiryowa kiwanuka baani ne bakifu be nabo n'abaleeta awo tugenda okuvaawo ng'ebikyuse bingi nze nkubuulira kitegeeza bana bagamba ffe tetwagala kumusisinkana tetujja kubeerako naye ayagala ku kifaananyi tebaagaliza ggwanga tebalina kye bamanyi ku byabufuzi bya wano tebanagezesa bintu bingi bakayingira ekisaawo kuba eri strategy gyensoose okugamba tebagisobola ey'okuzimba obusobozi eno eya public dialogue nayo tebagisobola kati be baani then who are you ey'okuzimba obusobozi ate nga olwedde bafunye n'ababaka ba paalamenti tebagisobola bali mu za apartment bali mu ki kati tebagisobodde kakati tuba tulina kufuna strategy ndala otherwise bwe tutakola ebyo tukkirize batunywe omu ku omu tugwere luzira kyekiba kigenda okubeerawo kyekiddeko kati Lukwago bamunywedde okiwulidde tebagenda mumuta kati okusinza ng'ebawanvu ya fayiro oba baba mutadde kati nga mutaddeko condition obutasemberera bali kitegeeza ku ligo tiimu baba mukoze eki bamugyeko bino mutabikola mulina kuguma buli omu empologoma lwemulidde eryoli nogaba neze kanende lwange oba nanyumya naawe fight gye nalaba ku Discovery ey'empologoma ne timba saginyumya naawe nafuna study y'amaanyi mpologoma ezo nsolo nkambwe naye ngezi nnyo zikozesa obwongo
Timba nga bwomumanyi Python eyakula neewola yagenda neetayiza empologoma. Empologoma jjukira yesinga amaanyi naye Timba yagizingazinga. Kati empologoma neekuba kerere, bwekuba kerere banewaayo ne bawulira amaloboozi ne bamanya nti ebyo bizibu ne zijjeemu emu. Kati etuuka yerwana kati Timba yalwana ne ziwera empologoma 6. Omanyi bw'olabanga akantu olina okujja mu sitade tolaba bulabi nokireka vidiyo neeyitawo awo sitade kijooyigamu. Timba yalwana n'empologoma, empologoma ne zigamba osaaga ojja muta. Ne bakuba Timba ennyumba ebojja enono. Tulwadde ku Timba. Timba yatuuka ekiseera neepowa ng'empologoma zisusse nga zisusse n'egita naye genda okugita eri ng'egimenya embiriizi bambi ng'abadde etuuse ku levo ey'okugimira. Kakati bw'egita bweti ne yeezingulula n'eyingira ensiko nti edduka. Empologoma ne zigamba nedda ssebo tebinaba kuggwa, tulina kutta fe okusigalawo kubanga gwe oli mulabe. Bwe tukuleka n'ogenda era enjala ejja kuluma otayize munnaffe. Waliwo empologoma yagiremerako negiremerako ne beetwala abalala ne bajja ne bagitayiza. Timba baagitta. Okitegedde? Bo okusigaza emiki emirembe mu territory eyo. Ono yalina kufa. Kakati politically katugambe nti General Museveni ye Timba mu sinaali ye ne tiimu ye. Ffe empologoma kwetaayiza omu ku omu. Bwe tutasolooza maanyi ne tugamba ono mulabe ku kyalo kitegeeza nti bw'amala okulya ono agenda kulya ki? Omulala. Ekyo bwe kiri bwe yamala okukwata Dr. Besigye baweeswa ne bagamba nti kabadi tetwasobola kubeera bagezi ng'empologoma ziri ezagamba nti ono mulabe kufe ffenna bo ne bagamba nti kano kaki kandi bakabadi akabadi Besigye baba bakyamutwalira emmere nga neewayisa ono nga bamulenzi. So Timba naye mukutte. Same facility maximum prison n'abalala tukyalwana ng'okwago nga naye bamututte bamulidde. Okitegedde? Kitegeera. Kati mweyo embeera bwe tutaleetayo theories mpya liyale eggwanga tulikoze bubi. So nze theory zange ezebbiri wadde nzoogedde wano ku mpewo nkimanyi buli omu ajja ziraba naye nja zikkaatiriza mu nkiiko ez'enjawulo nti bino ebyokuzimba obusobozi bwe babiganye. Mu kuzimba obusobozi waliwo kye wali ovuga ekya regional political empowerment. Ekyo nakyo ne kigaana. Baakigaana bo bennyini abo. Ate nze nakiraba nga kyali kisobola okukola. Naye kakati bo strategy yaabwe yakola ki? Balina strategy. Anti kakati buli wogaana ekyono kitegeeza olina kyokola ki? Naye kitutuusizaawa because ate tubeerangako bannaffe nga bwe tuli ku luno mu ludda oluvuganya. Kuba nalabe ne mukyala wa Lukwago ng'enkaba gyakabamu yagambye nti yadde asuubira unity obumu ku nsonga eno naye buli omu n'azingira emikono emabega. Ne mukyala wa Lukwago byali bimwetaagisa okwogera ebyo. Anti kakati walaba tewaliiwo. Kyogamba yalina waaba naye ekiddayo mu busobozi bba yazimba ki? Yazimba okuba munnamateeka wa bano be bakwata. Bwekibanga bwekityo bwe kiri kati biba bya kooti. Tulina genda mu mateeka. Ajja kufuna full representation. Naye emisango gy'ebyobufuzi giggwa na byabufuzi. Ekyo saagala abantu bakyerabire. Si mateeka gano ge musoma. Amateeka gamala birala. Obujulizi ne bujja ne babukubamu bano ebituli ne bakola ki? Kati Dr. Besigye yalibadde wabweru. Singa
singa wadde mateeka so byabufuzi byemutadde waiso talina kiyakola kyamaanyi yandibadde bweru yalibadde bweru singa mubaka wa parliament Edi Mutwe yabba mujozi sweta nakirewo kivumbi bandibadde bweru naye byabufuzi byebibadde politics yeka ya kutuusa okweyo level mateeka ne galemererwa okuta so politics alina wakuba amateeka wegakoma amateeka politics watandikira okitegedde ensonga lwaki basobola oyola looya ku kooti kwennyini abaafuluma ne bamunywa wegakoma amateeka politics wakolaki watandikira because banamateeka bano byabufuzi bebabawa amaanyi bebawa n'ebyokukola okitegedde era bakolera mu mateeka gabana byabufuzi genda omusoma omusango gwa expert Matovu expert Matovu Uganda Commissioner Uganda Prisoners Commission versus expert Matovu versus Uganda Prison Commission ojja kulaba facts zigulimu byabufuzi mulimu theory waliwo professor wa mateeka wa political science aina theory gyaleta bamuyita Kenrich theory ya revolution revolution webe succeeds olwaleero tukutte government enkya naye jjukira government gye tukutte wabaddewo constitution kooti zibaddewo n'abalamuzi babaddewo olwaleero government yekyuse tugikutte bwe tukukwata enkya tukuvunaana tutya revolution ekutteyo naye mukukwatayo amateeka gabaddewo naye gasaziddwamu kuba gavumenti eriwo ki mpya okitegedde singa bakunywa enkya tukunywa enkya ogezaako okumaamulako gavumenti naye abano ba revolutionalist abazze ovunaanibwa mu mateeka ki tewaba ga byabufuzi kati oyo professor yagamba nti revolution bwe succeedinga amateeka amakate gasizinga okukola mugenda na new policies kubanga ze ziri current kati 1966 crisis kaisa ya succeedinga obote nakwata ekintu 1966 constitution yakomaawo kyovola wafune constitution yawo pigeonhole constitution ya mangu oliji yakolera mu kisenge obutalekawo kituli ky'amateeka yali emenyawo constitution ki eyankaaga mu ebiri okitegedde naye ate nga amateeka gagamba nti gwe okukwata nitukuvunaana omusango guteekwa okuba omusango gumanyiddwa aguli mateeka era nga guwandiike mu mateeka nga n'ekibonerezo kimanyiddwa kati bingira bamukwata nga tewali mateeka so tewali kina kibonerezo naye high court yagamba aina okwansalinga amenya amateeka wadde nga tegakwotinga high court namba kati high court yali subject nze ku revolution empya succeedinze okitegedde so ebyobufuzi webikoma amateeka wegakoma ebyobufuzi webitandikira ne byeyongerayo so njagadde ensonga ezo nzogereko olwaleero era abantu mbagaliza programu ennungi nga tonabagaliza programu ennungi mbadde njakubuuza dakika nga 2 kakyabava ku NUP mwali musikanya kumu ne Rubongoya one on one nedda eggulo temwamunyumizaamu twebuuziza bweweebuuza buli omu n'agenda bibye crisis of confidence ekyaliwo buli muntu akyali ku peegi ye naye engagement singa ezo ze zireetera abantu okuddamu okukola ki okolagana kuba kati tutandika okuwuliziganya ne tutegeka meeting ku Common Man's Party ekitebe kyaffe kimanyi bulungi bonna ne bayiikawo ne bategeka ku NUP ffenna ne tugenda ate okukubagana kuba kuva ku ki kizemba mukolagana reconciliation eba ebaddewo automatically mu byogedde byonna oyogedde ku fakita ya jjajja kubanga naye asobola olemesa enkolagana eyo gye mwogerako yo muyina mugitunuulirira andi kakati eyo tugimanyi
nti weeri mukono gwo weeguli naye yes tusobola okutambula wadde nga naye jjajja aba atulimu kuba waliwo kye twagala okwachivinga ekisooka ekifaananyi ekinene eri abantu there's unity amongst the commanders ekyo kifaananyi okyetaaga naye nga tukimanyi kati ate ekyo ekifaananyi jjajja tasobola kinfluensinga kuba abantu bangi okitegedde nkitegeera kale gino bijula tugenda kukoma wano obudde ndowooza bwebo si bwebo tugenda kukoma wano olwaleero ne gino bijula Moses twogedde okusingira ddala ebyobufuzi ayina ensunsula gyatusunsuliddemu singa baba bayetaaga okujjako jjajja nga beetaaga pawa ebyaddala biki bye balina okukola obiwulidde bulungi nnyo tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikira olunaku olulala akuume